okola n'emirimu ati wakala tojonga nga kyezinze okitegeera kati oli mu kwesiimulira nnyumba yo. Okay, n'ekinaabiro kiri wali eri munda ne toilet yenaaza okay, ne toilet yeetwala n'amazzi neyeeyubirayo kasita tugamuteekerawo awo yasobola okumaliriza n'agiwayo amazzi. Okay, kino kirungi asoma yasomako twamutwalangako eyerweza naye okusala kkubo ate n'amutwala ndoza naye n'akoowa yali ng'amutwala alina akagaali mulimu tulinamu akagaali so yali akagaali ke nga tumusa mu kagaali ne ku kyaki bwe tufuna amutwala tumuteeka mu kagaali ne tugenda naye ku kyaki. yasoma paka class baali Rebeka yogera bye mwasomanga kutuyigiriza kutunga ebitambaala nkale nga kisinzira gye balaba kyosobola kino kati gwali oyagala ndowa maati kukyedinga okutuyigiriza okuluka ebitambaala nezidowa maati. Okay, kati kwebyo wali oyagalako ki dowa maati bitambaala biki byewandibadde wano nga weegezaagezaamu n'otungatungako mpolampola. Kati wano wetuzze wano wandibadde otuwa ku bitambaala byotunze ffe ne tukuwamu ssente oba wali tonna bakubiiga awo nali sinaabiiga bulungi. Kati wetaaga okuyiga oba wetaaga muntu najja n'akusomesereza wano kisobola asobola bakwata otuula bulungi asobola okutuula ng'ali mu katebe wakati newetwa nga tatudde bweruceya alina akatebe ke singa oba okatadde mu nsonda wasobola okuba nga yesigama bwati asobola okukatuula. Emikono gyo gikola bulungi ogumu gukola bulungi kubanga ssebo bw'abeera nga interest agirina tomanya asobola okutungawo n'atungira ddala ebintu. Rebeka ani akuyigiriza obuyonjo? ati batuyigirizanga ku ssomero batuyigiriza kwoza bintu kusiimula byonna nga babituyigiriza kwoza wansi awo wani kati wano tasobola nti olwokuba wakati obafu ogisawansi kati ye n'abeera waggulu ati ebafu eri wansi n'akunya naye kati nga gyali kulepeemu nakyasobola kwoza naye kasobola kuba yali eyolezaako ku ngoye n'ebintu ng'asobola okutwoleza mubeera musobola okuteekawo awo akatebe somehow n'abeera ng'asobola ate bw'atuula tasobola naba tasobola wakati problemu ya Rebeka spine wano wewali mugongo gwe wewali obuzibu kati bw'atuula ate aba tasobola bw'aba avaayo bw'ati aba agwa bubi kati mumutuuzaamu aba nga ateeredde mutereezi bw'ati. Kati buzibu ki bw'osinga okufuna ne Rebeka wano eno nga gwamulabirira ssenga? Rebeka obuzibu bwenyinza kati amazzi g'omutoyireti omwo gatuweera ddala obuzibu. Muyiwayo mayiwe tegali tuyiwayo mayiwe batwalayo tulowooza ntulifuna obuyambi ne batuteeramu kataapu naaba nga asika busi naye kati okumuwa amazzi wakati nga bwondaba bwendi era bwe tuliwo kati amazzi ago challenge nnene nnyo kati mpozi ye okulwala agenda n'alwala bw'atyo kale obulamu gwe ne buba nga si bulungi nnyo naye nga twebaza Katonda nti Mukama amukuuma bulungi kale yadde okusoomozako tekubulamu naye nga bwetuli Mukama amulabirira n'amukuuma n'amujjanjaba
ebyo tufuna mutambuzaako Kagaali ke? kagaali ke era akagaali ako akagaali ako bw'abeera ye kasola ke akagaali kano kakaligawo kalali tasobola okubayiga era katujjako walina kubeera wamusindika ntenga y'omukono ogumu tegutakola tasobola okukuta ekisimbula gweokusobola katonola kyemukono batusindika musindike tetuba nga tumutambuza butambuza naye nga ebwe tufuna abwaba kunya mutambuza yesikutwala ne ku kyaki netukomawo asobola naye bwaba takunya mutambuzaako tubeera naye asobola okutambulako naddako ebweru nafuna kasana wo yekulula nadda wali akyafuluma addaawo omusana gujja ne gwaka nawutuukaawo era ebireeseera ebisinga abeerawo ng'ayota akasana omukono guno gukuliisa bulungi Mukama Katonda omulungi twagala okwebaza kubanga oli mulungi olwakisa olw'amaanyi tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde tukwebaza kubanga wabuteesezza nga tuli balamu bangi beebase balamu naye bwagenze okukya nga tebakyali balamu naye Mukama ffe tukwebaza kubanga tukyali balamu tunaffe tusaba ne Mukama obukuumiro okubanga guwatugamba nti gwe otakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere ate era bw'otazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere akonsuubuga Mukama asabye omuwa omukisa n'abalala bonna abasigaddeyo kubanga otugamba tunaabanga n'omukisa bwe tunaayingiranga bwe tunaafulumanga tunaabeeranga n'omukisa nga bwe bayingidde Mukama leka bafulume nga bafulumye namwe bafulumye n'omukisa era Mukama genda nabo nga bagenda kubanga otugamba engendo zaffe zonna tuziyiringisize nabugwe era tuzikwase nabwe n'abalwadde Mukama tubateeka mu mikono gyo omukono gwo oguwonya era ogujjanjaba gujjanjaba era gugonye ebyo byonna tusabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe Amiina. bane tweyanziza esaala eyo ey'amaanyi era tugitutte mu linnya erya Yesu